ey'abannantamegwa b'ekikopo kino abakitala. Tiimu ya Vipers egezaako okunoonya ddabo ate ne tiimu ya KCCA erabika nti nno sizoni eno ebadde tegigendedde bulungi okutwaliza awamu. Kale nno bano be balindiridde akalulu akajja okukwatibwa gye bujjakaawo tumanye ani alina okwaŋŋanga ani, naye ng'ekituufu kiri nti semifinal mu Uganda Cup mulina okugizannyira ku mutendera ogw'okukyala ko n'okukyaza. Kati awo Kataka ebadde yeefuumudde ennaku ezo, emipiira gyayo gyebadde ezanya gyonna ebadde gisinkana ku bugenyi. Bwe bagyemu Police FC bagigiddemu wali e Kavumba ku bugenyi, ttiimu eyo eva ludda lw'eri Embaale, ate bwe bajjeko wano mu Kampala bagenda kuwandula mu ttiimu ya URA. Zombi ttiimu za Premier League, Kataka eri mu Big League, nekirabika nti nno balinako ebirungo ebyenjawulo bye batadde mu ttaaki yaabwe, era muli olowooza nti nno akalulu kanagisuulako ojja kuteekamu kali ak'enjawulo ak'okweraliikiriramu, oba si kyo ak'okufungiza mu nfungiza ey'enjawulo, kubanga guguno omupiira bagufunganye ne bagutwalira ddala mu maliri. Bagenze okuva mu maliri ne bagenda mu penalties. Kataka neeteebako penalties 3 ate yo Police FC neetateebako penalty n'emu. Naye mu kifaananyi ekigazi kyongera okulaga okusoomooza omupiira gwaffe kwe guyina ogw'omusingi kilabu ze zaffe kwe ziba zitudde, kubanga bw'otunula ttiimu eno eya Kataka eri mu kibinja ekyokubiri, kyolowooza nti nno ne bweba tukirowoozeza naye bwe kiri kyekibinja ekyokubiri mu mupiira gwa Uganda, nga waggulu waabwe waliyo Premier League. Naye oyinza okwesanga nga obusobozi bwabwe singa baba bawangudde Uganda Cup okukiika ku continent nga bakiise mu ngeri ya kuvuganya so si yakwetabamu, olaba nga waliwo ebyebuzibwa bingi. Newankubadde nga abatambuza ttiimu eno abagiteekamu ensimbi n'abagitendeka n'abazannyi bandiyagadde bawangule ku Uganda Cup, naye gw'omupiira gusigala gubasongamu. Tino ng'ogyeko okuwangula emipiira waliwo ensonga endala ezikugwanyiza okubeera mu kibinja ekyokubiri, ng'ekibinja kino kye kimyuka ekibinja ky'ababinywera, kuba kyandibadde nti nno kumpi ttiimu eziri mu kibinja ekyokubiri zandibadde zirina kumpi kapasiti y'emu etambuza emirimu n'abo abali mu kibinja ky'ababinywera. Naye ogenda okwesanga waliwo gaapu nnene nga ne mu kibinja ky'ababinywera mwennyini mulimu ttiimu ze zimu ng'ate zo njabayaba ate nga mulimu enzita ennyo. Kale nolaba nga byakusoomooza kwa maanyi. Omupiira gwaffe nga tuguzimba ebyemu ku ebyo tulina okutunuulira okulaba nga waakiri ekibinja ky'ababinywera n'ekyo ekyokubiri nga bya muzinzi, nti oli abawangudde ekikopo ekya Uganda Cup abasobola okugenda ku continent ne bamukuba bukubi, naye nga si kugamba nti naagenzeyo tukimanyi nti muyabayaba, kwegamba okufuna obufunyi obubonero buleme kuba nti nno lyokka erisitula ttiimu emu okugijja mu kibinja ekimu okugenda mu kibinja ekirala. Kasookanga Engineer Moses Magogo aleeta ekirowoozo ekya Big League, yali ndowooza ali mu office ya administration yafufa ebiseera ebyo. Ye engeri gye yali aludde mu mupiira yali akirabye nti nno ekyaliwo ebiseera ebyo nga muyinza okuba mini league sabiti nga 3 zokka ne mufuna ttiimu ejja mu kibinja ky'ababinywera, nga weesanga nga abazannyi bonna babeera recycled. Abo babadde mu ttiimu eziddayo baba balina ebbeetu okuzannyiramu ezo ttiimu ezirwana okujja, kwegamba ng'olaba kiringa ekitawa bulungi nnyo makulu. Naye ekirowoozo kino ekyokuteekawo regional league ne Big League nga okusuumusibwa okuva mu kibinja ekimu okugenda mu kirala kikwetaagisa sizoni nnamba, ate olina ojja okuba nga nkwafu osobole okwegwanyiza okugenda mu kibinja ekiddako. Olowooza nti nno kyandibaddeko ebirala bingi nnyo bekinogera eddagala, kubanga ekisooka okubeera ne ttiimu sizoni nnamba, ate Big League ttiimu okudda mu Big League esigadde mu Premier League oba esingako, kubanga eya Big League muba mugenda kutalaaga Uganda yonna. Buli nsonda ya Uganda eriyo club gy'oba olina okugenda n'okyalira, kitegeeza ensimbi zo zijja kubeera overstretched. Naye ate waliwo ebirungo ebirala ebyandibadde biyingira mu kuzannya season ennamba, ttiimu ne zikyusa mindset nebeera nti okusigala mu kibinja kya wansi ebeera blessing in disguise. Kwegamba nti walina okubeerawo emirimu emirala emigazi egisinga ku kukuŋŋaanya obubonero n'okubeera n'abasambi n'okubeera n'omutendesi, nga mu ebyo mwe muli okwongera okusimba amakanda mu emirandira mu communities n'okukuŋŋaanya kw'oteeka n'okukunga abawagizi. Muli olowooza nti nno gye bujjako eyo bwe kinaaba kitambudde bwe kiti
federation ndowooza kijja kujiwaliriza okuteekawo essalira eri abawagizi nga ba members nti bwobanga okuŋŋaanyiza obubonero obukujja mu kibinja ekimu okugenda mu kibinja ekirala ogenda ku level bweti olina okuba nga olina abawagizi 5,000 nga ba members. Ekyo nakyo ne kibeera kakwakkulizo kubanga twesanga nga clubs zituuka eno waggulu abantu abazivujjiridde oluusi ng'akasente kabaddewo nini katuuka ne kaggwawo omuntu yenna sente zimuggwako n'atataddewo football club naye ensimbi zimuggwako ne wesanga alina abaana babiri naye nga n'okusoma tebasoma omulimu oba gwaggwawo oba ng'ennyingiza erina engeri gye yakola ki gye yayiikamu evviivi. Kati awo ebyo byonna byonna mu nteekateeka yaffe ey'omupiira tulina okulaga nti tulengerera wala ebyo ne tubisalira amagezi. Process eno ey'okuyigga abawagizi nga tekiweebwa priority mu nteekateeka yaffe ey'omupiira wabula ne tulowooza nti nno bino ebirala bwe tubiwa priority tufunye abatendesi abalina obukugu obw'amaanyi tufunye secretariat wansi wa CEO tufunye abakungu abasomye courses ezinjawulo ezafuffe eza administration nakinaki naye ate bwe tutuuka ku bawagizi ne tutakiteekako kakwakkulizo ojja kwesanga nga abawagizi bano bafuuka bakyereeta nga tewaliwo nkola ŋŋenderere eyungula abawagizi bano okubaga nti gundi owaayo obadde ku kyawo nti jangu owagire guno omupiira club yeeno wano. Enkola eyo teriiwo nga yakikugu wabula tulowooza nti ttiimu gyeneekoma okuba omupiira ogulabika obulungi ku maaso, ttiimu gyeneekoma okuwangula emipiira egy'enjawulo, ttiimu gyeneekoma okuwangula ebikopo, abawagizi bajja kwereeta bokka. Tekigaana abo nabo basobola okujja naye okusustaininga abawagizi ng'obasustainingira obakumaakumidde ku kuwangula bikopo ekyo kiba kya bulabe kubanga ojja kwesanga nga tekiri sustainable. Ani anakukkiriza obba kubanga enkya n'eggulo buli sizoni ng'ekikopo okitwala buli lw'otaatwale nga kikopo olaba abawagizi nga baddamu nga beeveera oddemu owangula ekikopo ate olwo balyoke badde. So kakati bw'otunulira embeera eno kataka gy'erimu sirowooza nti nno erina obusagala gyogerera wano naye oyinza okwesanga mulimu ebintu ebitabagwanyiza genda ku continent newankubadde ng'ekikopo kino bandibadde bakiwangudde ate nno abamu ku bakungu baayo balina mufuufa mukulu Hassan Kirunda. Naye nga bwe ntera okwogerako wano waliwo ebizibu by'omupiira mu Uganda nga tosobola bisindikira club sekinneemu nga muyina kwataganira wamu nga bannamupiira buli omu club mwava ne club gyawagira n'obuvunaanyizibwa bwalina ne muteeka wali ne muteekamu oba mwambadde track shoots ne muteeseza omupiira okutwaliza awamu ne muvaayo n'ekiwandiiko gaggadde ekiwandiiko ekyo ne mukikwasa abakugu ne bakisengejja bulungi nnyo ne bavaayo n'ennyingo zimuyinza okusupplyinga oba okugabanya mu bannamupiira ab'enjawulo ezimu ne ziwanikibwa ku secretariat ya FUFA nti bwe wabeerawo omuntu yenna yagala okutandika football club nga kakati ono omukyala Jean Seninde club ye gye yatandika nno ng'asaaga nga nze ndowooza bakubamu mupiira engeri gye yasamba omupiira n'akunakuna ng'omuwala nti akumaakuma bawala banne abato basambe. Ngenda okulaba ng'ekintu kigaziye ng'efuusa akademi ejjudde ng'ekkirizaamu n'abaana abalenzi kati yafuukirira ddala football club evuganya mu division ey'okutaano mu liigi za Uganda ez'enjawulo kati eyo gye yatuuka. Naye bw'otunuulira abantu abo engeri gye bakolamu emirimu gyabwe n'oteebereza n'engeri gye basaasaanyaamu ne we bajja ng'eno gye bazze okukola emirimu tebalinawo nakasenda baguzi abateereddwawo nti munnange nti bw'otateekawo football club bino wammanga by'ofiirwa. Ebyo ebimu ku bintu ndowooza ebyandibadde ku secretariat ya FUFA nga ewa abantu guidance nti nno bw'oba ow'okuteeka ensimbi mu mupiira ng'oyaga kutandika football club olina gitandika mu kitundu gundi gyeyina okusimba amakanda nga muweerako n'ensonga. Awo bwe wabeera n'amateeka okuva mu division emu okugenda mu division endala ekimu ku bisooka okutunuulirwa bwe bubonero bw'okuŋŋaanyiza n'ekifo kunnyukidde ku ttebo. Ekyokubiri olina okubeera n'obungi bw'abawagizi bwe buti okuva mu kibinja ekimu okugenda mu kibinja ekirala. Kati byonna biba birina okutunuulirwa naye nga tulaba n'ennyingiza yaffe gye tulina nga bannayuganda ekiri mu society yaffe n'engeri gye tukwasizaako abantu bano sekinnoomu abakwata mu nsawo zaabwe kubanga wesanga nga tekibakakatako okutandika football clubs n'okuzivujjirira. Bwe baba nga bakikoze ku lw'omupiira omuntu yenna ajja kitunuulira oba oli awo mu kifaananyi kyakuba nti nno omupiira gunyuma okulabako wayinza okubayo abajja okulaba naye omuntu ono abeera employer aba awadde abavubuka emirimu. Club bwebanga eragirwa kubeera n'abantu abasambi 35
nga waliwo netteeka Fufali yateekawo nti nno buli football club eri mu Premier League erina okubeera ne youth team. Kitegeeza bw'oteekako abavubuka abalala 20 aba ttiimu ento, omuntu omu aba awadde emirimu abantu 5 mu 5 nga totaddeeko batendesi, nga totaddeeko basawo, nga totaddeeko ba groundsmen, nga totaddeeko abo bonna abakola emirimu wansi wa secretariat eya CEO. Olaba nga abavubuka 5 mu 5 bafunye emirimu. Abalala bayinza obutasasulwa misaala gyabwe butereevu naye ne bawaanyisaamu okusomesebwa. Eriyo clubs eziteekateeka abaana bano zibagamba nti abo ojja ojja kusomera bwereere. Kati omwana omupiira gwa baguwanyisizaamu, ekyo nakyo kirina benefits zaakyo. So kati omuntu ono bwe tumutunuuliranga ayalabika alina ssente muleke ne tukirekaawo ng'ate alina bannayuganda baawa emirimu, ate nga tukimanyi nti nno Uganda yesingamu abavubuka abangi mu nsi yonna, ate nga tukimanyi nti nno Uganda yemu ku mawanga agatataddewo nnyo kaweefube amatiza okutondawo emirimu eri abavubuka. Kati weesanga nti buli muntu yenna ajjako ogutundutundu gw'abavubuka ababadde batakola n'abawa emirimu. Omuntu oyo oba gurupu y'abantu abo oba kampuni eyo eba erina okuweebwa ekitiibwa mu ngeri y'enjawulo. Olwo mu kuweebwa ekitiibwa si kuba waanabuwaanyi nti sizoni bw'eneggwako nga tubayita ku mukolo nga tutunywamu kacaayi nga bawaayo sipiiki awo nedda. Kale ekyo nakyo kiyinza okuteekebwamu, naye walina okubeerawo enkola eŋŋenderere ebateerawo kasenda baguzaako. Era mukola okunoonyereza okumala ne mukolako interview ne mubuuza munnaffe gwa akasente okajjawa biki by'osinga okukola ebivaamu ensimbi osobola ziteeka mu mupiira. Kyanze nkola mulimu gundi. Eyo ripooti nga bagitwalayo mu bakulu abatambulirako eggwanga nga bakusalirako oba ku misolo oba waliwo kye bayita tax holiday ne bagamba kakati gwe okuva kakati okuweza emyaka 10 tojja kuwanga misolo ekika kyonna mu myaka 10 omala okusimba amakanda. Oba si kyo waliwo ettaka ery'obwereere lyosobola okulizinga okuleka ekisaawe. Oba si kyo nti amasannyalaze ojja kwoteranga bwereere n'amazzi ne ground fee bw'oba ogenda kukola ekisaawe ne ground fee egiddwawo okumala emyaka 7. Kwegamba ebintu ebyo omuntu bw'abitunulako awulira nga kabeera nga kakasenda baguzi. Ebyo ndowooza nti nno biba birina okukolebwa mu nteekateeka y'omupiira bwe tuba twandyagadde guveeko ku level M ogenda ku level endala. Nalabye ku mupiira gwa Manchester City ng'ekuba ttiimu ya Aston Villa goolo zaabadde 2-1. Mupiira gwabadde gwa kasammeeme erimu abataagulabyeko. Clubs zombi kyalaze gye zibadde sizoni eno yonna. Aston Villa yayingidde mu geemu eno nga Man City bebalinga ba underdogs kubanga bw'ogeraageranya bano bombi be bakoze mu sizoni eno olaba nga Aston Villa ebaddeko waggulu ne mu Champions League yannyukiddeko wagguluko owa ttiimu eno ya Manchester City. Era match eno yadde tennaba kuzanyibwa, kyabadde kyangu okugamba nti Man City erabika leero efudde, oba si kyo bw'ejjayo ka draw bijja kuba biwedde. Naye omupiira gwabaddemu akanyoola bica kamaanyi. Man City yasoose okuteeba golo ya Bernardo Silva yamusaliziddwa Omar Mamouche, ate mpozi Aston Villa nejja nefuna goli y'ekyenkanyi yateebeddwa Marcus Rashford yabadde penalty. Goli emalamu ekigwo yateebeddwa mu ddakiika nga ziweddeyo. Omulenzi oyo Jeremy Doku yayise ku speed mu namba eno 11 gyayita bulijjo n'ateekawo cross yabadde nnungi nnyo. Gondi Matheus Nunes najja n'amaliriza, yabadde kumpi nga touch esembayo mu match eyo ne bajja omupiira ne bagwangula goolo zaabadde 2-1. Naye waliwo olwentera okubeera ku TV nga ndaba emipiira gy'abazungu gino naye nze ebiseera ebisinga mba nnoonyaamu version eyaffe ey'abannayuganda kubanga abazannyi bano abamu bafirika bannaffe abakola ebintu ebyo era wadde bali mu liigi ngagga bwe zityo balina ebintu bibakola byendowooza nti nno bikoleka. Kati bw'otunuulira goolo number 1 eya Manchester City, nze nabadde ndabira mu kifaananyi ekya Davis Mugabi kubanga yabadde central defender Ruben Diaz ye yakubye pass eyo empanvu gyewandiise diagonal negenda nesanga eyandibadde namba 9 Omar Mamouche nga yagguddewo ali eri mu namba 11 naye nga tewali buzibu. Omar Mamouche n'avuga n'ajja n'ateekawo akasaala. Kati mulinze nga ndaba ekifaananyi ne ŋŋamba
ono tulina abalenzi wano ba Moshaban. Moshaban bwabeera Omar Mamweshi waffe tasobola kugulawo ebbali eri Bevis Mugabi n'amulengera n'amukubira kapaasa ako nga kagenderere olwo Muhammad Shabani n'akikola nga bwe twalabye Omar Mamweshi bw'akikola najja n'ayiwawo olubabu mu kuyiwawo olubabu eno yonna first line of attack nga baji compromising edda ne second line of attack eyandibadde nga third line of attack ye Bernardo Silva ye yateebye kubanga Bernardo Silva yabadde mirimu gyagikola box to box naye ng'ebiseera bisinga ava mu deep positions eza midfield kati ne ngamba Bernardo Silva wuuyo si muteebi nnyo si yatebeseza kugulu kwa ddyo musajja wa left ne ngamba ekyo kalidyawo ekyo tasobola kitukolera ngezaako okufuna gondi version eya Uganda mu mupiira gwe nalabye badde nina ensonga gye nzigusa omupiira gwe nalabye ogwa Manchester City nze nabadde njagala gulabira mu kifaananyi eky'omupiira ogwaffe ogwa ttiimu y'eggwanga kubanga abazannyi abeeyisa bwe batyo tubayina naye oba tebali bubeezi empowered oba babulamu ntendeka awo simanyi kubanga ne goolo yokka eyakoleddwa gundi Jeremy Doku bulijjo tubadde tumulaba ng'atwalira ba opponent omupiira ng'ayagala okubayitako n'alimirirwa ne bagumusuuza naye already ali empowered nti gwe ekyo ky'omanyi ekituufu n'ensobi ejja bikola ng'okola bw'otyo kati bwe tuba nga tulina abaana bano Rogers Mato abaana bano bajjona Kakande ng'akuba ku side eya left naye nga waddyo tuba tulina okuba empoweringa okusinziira ku batendesa ababatendeka mu empoweringa abavubuka bakikakase nti nno ebyo bye balina okukola bw'aba alowooleze mu kutwalira opponent mupiira nabbakuba kyenga so si kugamba nti omusajja namusaze dda nannemerera kaakati ate kantetenkanyeeyo ebirala oba olina kukola ekyo era nagenza okulaba nga Jeremy Doku yayiseewo nga eddakiika zonna ze yasambye opponent yabadde amulemesezza nga tamukkiriza kuyitawo naye bwe yayiseewo gumu ye yabadde winning goal okubamu n'akafaananyi wano tulina Elvis Bwomono yatukubira namba 2 ku ttiimu y'eggwanga ne ngamba konze sprint eyo simanyi oba mujjukira goolo engeri gye yanyweddemu Jeremy Doku yabadde ati atetenkanya okuyitawo Mateus Nunes yasimbudde emisindo okuva kumpi nga ku center sprinting nadduka ebyasa agenda okutuuka mu ntabwe ng'omupiira gutuuka butuusi ng'ataapinga ekyo twasemba kukirabako ddi era lwaki ebyo tetusobola bikola so nabadde ntunuulira match eyo nze nenfunamu ekifaananyi eky'omupiira ogwaffe ogwa Uganda gye tunaakoma okwekubagiza n'okugamba nti ebyo by'abazungu ojja kwesanga nga enkulaakulana yaffe mu muzannyo gw'omupiira ejja kubeera yakasoobo kabe kasinga ekone ate oluusi n'ekibi ennyo ebengedde amabega bw'obanga otugeraageranyizza kwabo be tusuubira okuvuganya nabo kubanga obanga ogenda mu mpaka eza ku continent nga AFCON abo abasambi abamu ojja kubasanga bw'obanga olina ebigendererwa ebigenda mu FIFA World Cup abasambi abo abamu ojja kubasanga ate tebajja kugamba nti ate mu Uganda mu Uganda omupiira gwammwe tegunnakula n'olwekyo tujja bateeka mu kibinja muri Spain ne Germany ebyo tebikola so ebintu bino tulina okubitunuulira n'eriise George n'ensengejja y'ensonga engaziko nga teriimu emotions wabula kukubaganya birowoozo mu ngeri ey'ekikugu kati ogwo omupiira gwatutte Manchester City ku bubonero 61 Arsenal nno Man City ejja kuba kakati obubonero obubaawula buli butaano sajja oyo amanyi okubayiikiriza Arsenal eyinza okuba nga ekikopo yakivaako ekya Premier League naye tekitegeeza giyiikiriza era ne Liverpool okuwangula ekikopo era teyandirese Arsenal obubonero bungi naddala nga Arsenal ebadde evuganyiza ku bikopo sizoni 2 eziddiriŋŋana nga ne sizoni ewedde awangula ekikopo kwataawangule yasalibwawo ku maaki esembayo naye oli bw'atuuka n'akuyinjibula n'akuleka points 15 17 kiba tekiwulikika bulungi okuggyako singa Arsenal newangula Champions League awo kale bino abantu bayinza okubyerabira naye Champions League bw'eneeba egaanyi kubanga naye ekizibu
okumanya n'agitwala okujjako anaasinga okugyetegekera ennyo olowooza nti ne ku tebo wandisigadde mu kifo ekiweesa ekitiibwa naye Man City kasembeddeawo points eze5 oyinza okusaagira mu nsonga ate ng'oluusi oli mutuufu olw'okuba nti nno olina obuvunaanyizibwa ku continent musajja oyo najja n'akusika mu kyokubiri musajja muzibu nnyo ng'asembeddeawo naye nga kino kyayongedde akattu kubavuganya ku top 4 ne mu Champions League oba Champions League Bungereza ejja kutwala ttiimu 5 bwe bayingidde points 6 Nottingham Forest eri points 6 ate Newcastle eri points 5 Chelsea ne Aston Villa basibaganye points 57 osuubira Newcastle ne Nottingham Forest ne Chelsea okweyongeza obubonero singa bana baba bawangudde emipiira gyabwe ku weekend kati bano bali mu kakuukulu kaabwe balwanira ebifo 5 ebikiika mu champion ndowooza 5 tubiveeko bali ababiri Arsenal ne Liverpool teri asobola bajjayo naye bano okutandikira ku wokusatu okutuuka ku womusanvu waliwo akatwawo kamaanyi kati ate waliwo points 8 ezaawula owomusanvu ku womunaana FC Bournemouth kitegeeza Bournemouth guno omuteeko taguliiko bino bintu bya Aston Villa bya Chelsea bya Newcastle bya Nottingham Forest bya Man City kati yo Man City yeewozezzaako bulya weekend tunalaba bana abalala banaakola akati omupiira gwa Crystal Palace bw'ogwogerako ne ttiimu ya Arsenal olwaleero nomala okikomya mu kkubo ndowooza oba tutunuulidde ekifaananyi kigazi ekya emirimu Arsenal gyeyina okukola oteeka ne ttiimu eya Liverpool kati abo oyogera ku fixture eyo kibeerako message gye kiweereza mu nkambi ya Liverpool eya PSG eya Inter Milan eya Barcelona eya Real Madrid awo wonna byonna bibeera mu match eno nina wano mukama wange Christopher bajja bayira muwagizi wa Liverpool waliwo ne music director Chris Ruge wano ku CBS naye mumanyi muwagizi wa Liverpool yafuuse ensonga kati bw'oyogera ku mupiira gwa Crystal Palace ne Arsenal ate Liverpool eba terina mugongo naye ebeerawo ku kibegabega ng'ewulira kubanga match eno nkulu nnyo gye bali nti nno Crystal Palace ng'ekuba Arsenal olwaleero Liverpool balangirirwa kuba nantamegwa bw'ekikopo nga n'okutuyana tebatuuyanye naye ate era Liverpool eno yennyini ku ngeri gyefumuuseemu akapiira season eno osobola bw'obeera omuwagizi wa Man U naawe osobola okugyepimirako kubanga bw'otunuulira ennaku z'omwezi nga 22 December emipiira awo kati wayiseewo emyezi giringa 4 wasambiddwawo emipiira 15 clubs ezizanyira mu Premier League y'Ebungereza kwegamba wa Man U bw'obanga otunuulira ensonga mu kifaananyi ekigazi va ku muwagizi akyamukira wini emu ate n'anyiigira nnyo lossezeeko naye omuwagizi atunuulira ensonga mu kifaananyi ekigazi Liverpool esobola okuwa engeri gy'osobola okwennyonnyolamu oba okunnyonnyolamu ensonga n'okutunuulira ekifaananyi ttiimu kyerimu kati ensonga lwaki mbadde nja okugirayo perspective eno okuva nga 22 December ku mupiira Liverpool gwe yakuba Tottenham Hotspur goal 6-3 wabaddewo emipiira egizannyiddwa 15 naye ku mipiira gino 15 Liverpool ne bwe yandikubiddwa emipiira gyayo gyonna gyezannye ng'ekubiddwa okuva 22 December okutuusa kati era yandibadde esinga Man U points kubanga by 22nd December Liverpool yalina points 39 Man U season enamba eyina points 38 kitegeeza nti emipiira gino 15 egibaddewo between 22nd December and now Liverpool ne bandigikubye omupiira gwonna era bandisigadde basinga Man U akabonero kamu ng'ogasse wamu Man U byekoze season enamba ekyo kiyinza okuwa ekifaananyi omupiira Liverpool gwekubye n'okulaba season engeri gyetabadde ennungi nnyo eya ttiimu ya Man U kati ate omusajja ono Vitor Pereira eyaweebwa omulimu gwa Wolverhampton Wanderers yakatendeka emipiira 17 oyo naye
bw'otunuulira emipiira gye 17 gy'atendese n'ogeraageranya n'emipiira 17 egya Ruben Amorim, Vito Pereira awangudde emipiira 9, Ruben Amorim awangudde emipiira 4 kwegye 17. Vito Pereira ne ttiimu ya Wolves bagudde amaliri emirundi 2, Manu yegudde amaliri emirundi 4. Vito Pereira ttiimu ye ya Wolverhampton Wanderers bagikubye emipiira 6, Manu bagikubye emipiira 9 kwegye 17 Pereira kubamuwera omulimu. Bwatyo n'akuŋŋanya points 29, Ruben Amorim n'akuŋŋanya points 16. Vito Pereira atebedde mu goal 24, Ruben Amorim atebedde mu goal 17. Vito Pereira bamutebye goal 21, Ruben Amorim bamutebye goal 27. Kati awo wonna osobola okufuna ekifaananyi bw'obanga olina obudde era nga wettanira okutunuulira ensonga mu kifaananyi ekigazi, kubanga abawagizi b'omupiira babeera n'emiteeko egy'enjawulo nga nagwo si musango. Oli ye ng'atunuulira ku both ends ez'ekisaawe, tuteebye batuteebye, abo nabo gye bali. Era ogenda okulya ng'enkubaganya y'ebirowoozo eri awo, gundi n'alemu omukisa oguweddeko amazzi, wano omusajja oyo yeesudde bwesuze, eyo tebadde penalty, batubbye. Kati eriyo abawagizi abo bwe batyo. Kati ojja kwesanga nga bano okubayingizaamu kino kyenzijeeyo kiyinza okubeera ekizibu, ng'ebigambo byennina tebimala okukibamatiza, naye nga ng'oyagadde okutunuulira ekintu mu kifaananyi ekigazi. Vito Pereira ne Liverpool basobola okuwa ekifaananyi United mwekoledde emirimu gyayo season ennamba, era ndikyongera okubasongako olunwe nti kuwangula buwanguzi Europa kyekyokka ekisobola okubeeyimirira. Naye eyo tutuuseeyo nga tulaga Liverpool engeri gy'eri obulindaala olwaleero. Kati awo abawagizi ba Liverpool wano bajja okuyingiriramu okubaganya ebirowoozo. Mwandiyagadde okuwangula ekikopo nga temutuuyanye, oba kyandinyumye nga leero Arsenal ne bwewangula ne mulinda ku Sunday ne mubanga abazanya final nga mukyaziza Tottenham Hotspur ne muteekamu ne effort egwanira awangula ekikopo, bwe kyandinyumye, kubanga Liverpool ogenda okuwangula Premier League mu 2-2 yali emaze emyaka 30 nga tekwata ku kikopo kya league, naye era nakyo tebaakiwangulira mu maaso g'abawagizi baabwe lwa nsonga 2. Ensonga esooka, Chelsea yagenda nekuba Man City omupiira, kubanga Man City yaliwo ng'ekangaza, Liverpool nerangirirwa ku bwannantamegwa nga tetuuyanye. Ate mu kifo ky'okugamba nti nno match eddako bagende bagisambira awaka mu maaso g'abawagizi baabwe, waliwo lockdown, abawagizi nga tebakkirizibwa mu bisaawe. Kaakati omukisa ogw'oku bawagizi bo okulaba ng'owangula ekikopo, nze ndowooza kyekyandisinzeemu omuzinzi ne mwetegekera gwa Sunday guno ne muguta. Naye of course sinze mwogezi wa Liverpool, abawagizi ndowooza bajja kulaba engeri gye beekolamu omulimu, oba ne result eyinza obamu okubanya olw'omukono negenda ku side oba oli abamu gye badde batasuubidde. Naye muli olabanga ekikola omuzinzi ogw'enjawulo singa basamba omupiira gwe batuuyanidde ate nga bali maaso g'abawagizi baabwe ku Anfield, ndowooza bwe gwandisinze okugjayo bulungi ennyo omulamwa omutuufu. Naye of course buli kiseera tukubaganya ebirowoozo, omupiira gusobola okutwala trend endala yonna. Ennyingo endala gy'oyinza okwogerako mu mupiira guno gwe gwa ye Arsenal okuzanya Crystal Palace. Weekend omupiira baagugijjeeko, tebajja kusamba, basobole okwetegekera ttiimu ya PSG. Ensonga lwaki nayogedde nti omupiira gwa Arsenal ne Crystal Palace guliko obulipo bungi, gugenze ne gwekoonako ku Liverpool, Liverpool ne yeekoonako ku Man U, kaakati ate tuzzeeyo ku Arsenal Crystal Palace. Ne Arsenal Crystal Palace guyina message gye guweereza ku PSG, era mu kaseera ke kamu ne guyina ne message gye guweereza ku ttiimu ya Barcelona ne ku ttiimu ya Inter Milan, kubanga bano abalala bonna abali mu setup ya semi-final eza Champions League abasatu bonna bali mu kuvuganya ku bikopo bisatu. Barcelona erinayo final eya Copa del Rey ne ttiimu ya Real Madrid mu weekend. Inter Milan bali mu semi-final olwaleero
eza Coppa d'Italia bazanya AC Milan oluzanyo lwasooka bagwa maliri gole mu kwemu. PSG nabo bali mu final eza French Cup nezo zijja kuzanyibwa mu mwezi ogujja ogwokutaano enaku z'omwezi nga 24 naye bano bonna banoonya treble kubanga PSG yalangirirwa dda ku buwanguzi bw'ekikopo ekya liigi ewaabwe. Inter Milan wadde yafunyemuko omukoosaawo kati benkanankana obubonero n'owokubiri Napoli naye obalaba nga ku kikopo kwe bali, then ne Barcelona naye weeri wanywevu mu kuwangula La Liga. Kati bali mu kubeera ku bikopo ebisatu ebyenjawulo nga Arsenal eri mu kikopo kimu, ekyo oba olina okukikolera strategy ng'otandikira ku mupiira guno ogwa Crystal Palace. Oyinza okwagala okugamba nti banga ddene naawe okuva kaakati okutuuka ku PSG wiiki ejja abasiniya bonna kabakube. Omwana najja n'agwa mu joint y'omu ku basiniya n'olyoka owulira walabye Bukayo Saka kana akalenzi kabadde tekavuddemu naye Kaleif Davis tikalina kyekafiirira sigamba nti no bwekakola eyo challenge bwetyo nti n'olwekyo bayinza obutadda mu kibinja kya wansi naye kabadde kavuddemu ne joint ye. N'olwekyo awo wonna tulinza okulaba manager Ateta kyagenda okusalawo. Kakati mu kumenyamenya mu mpiira gwa Arsenal bwe tugukonyeeko awo ne Crystal Palace yennyini naye eyinza okuwewulamu kubanga balina omupiira omunene ogwa FA Cup mu weekend. Kakati oyinza okwesanga nabo bano abavubuka baabwe bagondi ba Eberechi Eze, ba Jean Philippe Mateta, ba Daniel Munozi, ba Adam Wharton, ba Cheick Doucouré. Ono omulenzi alabise obulungi ennyo mu ttiimu ya Crystal Palace mu kuba wing back ya left, Tyrick Mitchell ne Ismail Sarr naye alabika bulungi nnyo ngeri gye yeemululamu okuyingira mu small pockets of space mu half ya opponent. Kati abo nabo bayinza okuba webulamu kulebagaawo wayi ino match tufiira bwiriiri tuyinayo match nene semi-final nambe za FA Cup. N'olwekyo match eno kugitunuulira mu kifaananyi ekigazi olabanga egy'okubeera enzibu okusalawo okuva mu batendesi. Arsenal obanga ogenda kuwummula okuva kaakati paka sabbiiti ejja lwaki abazannyi tebakuba bonna kubanga olinako Man City ekusemberera wano eyinza okukugira okusika mu kyokubiri n'okugamba nti gwogabye ekikopo n'okiwa Liverpool mu butongole byonna tebitambula bulungi mu brand eya ttiimu ennene ng'eyo naye ate n'okutiisa abazannyi bano okulwaliramu ekyo nakyo kiri awo. Kakati kyolina okukola kiri kitya? Thomas Partey tajja kuba ku mupiira gwa PSG oguggulawo mu first leg. Wano okola otya omusambisa kubanga ye tagenda kuba sabbiiti ejja oba otandikira wano experiment ogamba nti no Partey kaataliiwo katugezese kino bwe kiti n'okigezeseza ku eno match eya leero ekyo nakyo kiri awo. Oba Partey engeri gyagenda okuwummula ebbanga eggwanvu oba omusambise guno. Kati awo nawo waliwo okubaganya ebirowoozo. Twalabye ku mupiira gwa Ipswich Town nga Declan Rice yatuddewo nga namba 6 naye ate Rice ajjayo bulungi nnyo ekifaananyi omupiira gwa Bungereza kwe gubadde gukubira ttiimu ze Europe mu Champions League mu kubeera energetic mu kubeera direct. Kati yasinga okukijjayo obulungi. By the way simanyi oba mwakigoberedde mukiraba nga Declan Rice agenda azimba brand ye ng'omusambi naye nga yakyusa bukyusa namba ya Thierry Henry. Iconic shirt number mu ttiimu ya Arsenal ebadde shirt 14 ya Thierry Henry naye ono alina 41 oba yakigenderera tina yajja kuyiiya ebibye kuba kati alina byayiyiza ennaku zino match nga 5 gwanjawulo kwoyo gwe twalaba yakava mu West Ham ne season endala zazze ng'akuba alabise bulungi naddala mipiira gyombi egya Real Madrid home and away. Oba oli awo naye ayagala kutondawo ka 41k abeera bize ka 14 kuba 14 kasooka nga Thierry Henry agenda wabadde tewannabaawo nnyo muzannyi yajjeeyo bujulizi obwo. Kakati wano mu nkyukakyuka zino Mikel Merino asigaleyo wali mu maaso oba ajje wano naye ate wano wajja Declan Rice abadde asinze kulabika nnyo mu classic number mu namba 8 naye side eya left oba yandisigaddewo Mikel Merino n'asigalayo eri oba Thomas Partey akube kubanga yagenda kuwummula sabbiiti kumpi 2. Kati awo wonna waliwo ebyokusalawo naye ate Mikel Merino bw'omutwala okugenda abasajja bamwambalire kubanga ebiseera ebisinga Oliver Glasner asambisaamuko oluusi nga bwe tulaba Pep Guardiola akubisa ba central defenders basatu mu back 3 ye
ono gundi Maxence Lacroix ne gundi Makagwei ne Chris Richards ojja kulizikinga muvubukaawo nga yalabise obulungi ennyo mu Champions League tumanya sejja yinza omukolobolera eyo kati yo ne decision tugirinze okulaba omukulu engeri gyagenda okusalawo ku nteekateeka eyo ndowooza ebize zimu ku nnyingo z'olina okutunuulira mu match eno gyeri olwaleero era erina okugwa naye enkya tujja kujja ate tulabe gye tunaaba tulabyemu going forward tulabe ne weekend bweneebeera ate era n'abo kuba ne Barcelona nayo yasambye olunaku lwajjo Real Madrid eri mu nsiike leero bagenda kusisinkana weekend El Clasico esooka naye nga ejja kuba final ya Copa del Rey ekyaliyo El Clasico eya league eneesalawo eyinza okugenda ewala mu kusalawo n'awangula ekikopo kwata awangule leero nkugambye kati emipiira gino egisigaddeyo ndowooza temuliimu byakunyumisa okuggyako ndowooza bya kinyusi asinga okulaga papas yatwala